Yesu Kristo yeebazibwe. Bantu ba Katonda abalungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akalabibwa abatono. Ekkubo eddene lye ligenda mu Geyeena era lirabibwa bangi era litambulirako bangi ddala. Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe kakubo akakatono era Omwoyo Omutukuvu ayamba abo abatambulira kakubo akakatono kubanga asangibwa kakubo ako. Omala kujja kakubo akakatono n'olyoka oweebwa omuyambi oyo ali kakubo ako akatono, ng'akakubo ako era kye kitangaala, ge mazima era bwe bulamu. Ali kakubo ako yafuna obulamu naye obulamu buno bwa mmeeme. Olwaleero obubaka bwe tugenda okwogerako twogera ku bubaka ku kumanya emmeeme n'obutamanya mmeeme. Tugenda kwogera obubaka nga twogera ku muntu amanyi emmeeme, ategedde era afaayo ku byetaago by'emmeeme: ekyokulya, ekyokunywa, ekyokwambala, n'oyo atamanyiiko bya mmeeme nga tabirowooza nako. Tulabe enjawulo. Kati ali eyawuliriza ng'oyagala okutegeera mazima, osobole okutegeera ky'oyitamu, osobole okutegeera kwegamba, osobole okulaba ky'oli oba otegedde ku mmeeme ki ky'oli, kuba ffe tuwangula mmeeme, tuli ba soul winners. Kati oba olina okutegeera emmeeme kuba kye kikulu. Guno omubiri gugenda kudda mu ttaka, guno omubiri gugenda kudda mu ttaka naye emmeeme yeeba tedda mu ttaka, ate omwoyo guddayo ewa Kitaffe nga bwe tulaba mu Mubuulizi 12:7. Kati eno emmeeme yeesigala, yeegenda mu Geyeena. Kati tulina okumanya ku mmeeme tulabe nti emmeeme tetugireetera kufuna ebyo ebinaagitwala mu Geyeena, wabula emmeeme tugiwa ekyo ekinaagitwala mu ggulu nga kye kitangaala, bwe bulamu era Yesu Kristo. Ye ge mazzi ag'obulamu. Ti emmeeme weefuna ago amazzi ag'obulamu egendagenda paka etuuke mu ggulu, kubanga ye Kristo yayogera n'agamba ye amazzi g'atuwa ge mazzi ag'obulamu. Era emmeeme efuna ago amazzi ag'obulamu tegenda kuddamu kulumwa nnyonta, nti amazzi ag'obulamu g'ofuna okuva ewa Kristo munda mu ggwe gafuuka omugga ogugendera ddala paka mu bulamu obutaggwaawo. Ekyo Yesu kyayogera mu Yokaana 4:14. Ebigambo bino bya batono, si bya buli omu. Nannyini byo agenda kuwulira munda ng'ali mu kujjuzibwa, ate atali nannyini byo agenda kuwulira nga tategeera, atunule nga talaba, nga yeebuuza ebintu bye boogera eby'emmeeme biki bye boogera emmeeme. Naye nannyini bigambo bino ye agenda kuwulira nga ali mu kukkusibwa. Kati obubaka obwa leero twogera ku kumanya emmeeme n'obutamanya mmeeme. Tulabe oyo ategedde ku mmeeme ki ky'abeera, era n'oyo atamanyi mmeeme aba alowooza ki? Kubanga oyo ategedde ku mmeeme aba afaayo ku byetaago by'emmeeme, ekyokulya n'ekyokwambala. Ate oyo atategedde ku mmeeme aba afaayo ku byetaago eby'omubiri guno oguggwaawo. Abatono ennyo be bamanyi ku mmeeme, abatono ddala, naye abasinga obungi batunuulidde mubiri. Kati katusooke twogere ku muntu ono ategedde ku mmeeme. Okusookera ddala, okutegeera ku mmeeme owulira mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyokka kye kyogera ku mmeeme. Amagezi gano ag'oku ssomero, ebitabo byonna ebiri ku nsi, okuggyako nga mwogera ku Kristo lwe mwoliyogera ku mmeeme. Ebisigadde byonna ojja kuba nga oli mu kizikiza, okuggyako ng'oli mu kitangaala lw'olitegeera ekituufu ekikwata ku mmeeme, ekituufu ekikwata ku mmeeme. Naye oba nga toli mu kitangaala, emmeeme yakwekebwa. Sitaani tayagala bantu bagitegeere. Kati oyo anoonya amazima, anoonya obulamu, anoonya Kristo, ayagala okugenda mu ggulu, y'asobola okutegeera ku mmeeme, kubanga ategeera nti olunaku lumu emmeeme egenda kwetaagibwa. Kubanga otegeera munda mu ggwe nti olunaku lumu emmeeme eyo eryetaagibwa. Kati bw'okitegeera nti olunaku lumu emmeeme eyo ejja kwetaagibwa, otandika okuba nga ofaayo
ofaayo olabe ki ky'oteeka mu mmeeme eyo. Kuba tulaba omusajja oyo eyali azimba sitoowa ez'enjawulo ategeke emmere ya bbanga ddene. Mukama n'amugamba nti olwaleero emmeeme eyo yeetaagibwa. Kati oyo ategeera amazima ajja kutuuka ategere munda mu ye nti olunaku lumu emmeeme ye egenda kwetaagibwa. Kati kyova ofaayo olabe biki ebibeera mu mmeeme eyo era weeneetaagibwa egenda kwetaagibwa lwaki era ki ekinaaba mu mmeeme. Kati oyo ategedde amazima atandika okufaayo ku mmeeme ye, biki by'awuliriza, biki by'alaba, biki by'alowooza, bifo ki by'agendamu, biki by'ayogera, kubanga oba otegedde nti emmeeme bw'eti bw'erya. Nga wano oba owulira ekigambo kya Katonda, emmeeme eri mu kulya omugaati gw'obulamu. Oli atamanyi ku mmeeme ne bwe tukyogerako era asigala talina ky'ategedde. Asigala awulira ebigambo nga tebiyingira munda mu ye. Naye oyo amanyi ku mmeeme anoonya amazima awulira munda mu ye ng'ali mu kukkusibwa, ng'ali mu kufuna ekigambo ky'obulamu. Kubanga oyo amanyi ku mmeeme atandika okwawula n'amanya bino ebyetaago bya mubiri, bino bya mmeeme. Kati atandika okufaayo biki by'ateeka mu mmeeme. Kati gy'akoma okufaayo ku biki ebigenda mu mmeeme, gy'akoma okuba nga tafaayo ku ebyo eby'omubiri. Kati ekyo kye bayita okufa eri omubiri, ng'omubiri gulina bye gwagala naye nga ggwe oyagala kufaayo ku ebyo emmeeme bye yeetaaga. Naye oli atamanyi mmeeme ye nga afaayo ku ebyo omubiri gwe byetaaga. Kati oyo amanyi mmeeme aba afaayo ku ebyo emmeeme bye yeetaaga. Oyo atamanyi ku mmeeme aba azibiddwa amaaso nga tafaayo biki mmeeme bye yeetaaga. Kati oyo awa emmeeme bye yeetaaga, kubanga emmeeme kye yeetaaga kya kwambala nga ye Kristo kye kitangaala, ate emmeeme kye yeetaaga kye kyokulya era ye Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Kati oyo afaayo ku mmeeme akimanyi nti ekiseera omubiri guno egunadda mu ttaka emmeeme ye egenda okusigala. Olwo emmeeme kyeyambadde kyekyo erina ekyokulya ejja kubanga emmeeme by'erina. Naye ono atamanyi bikwatagana na mmeeme, emmeeme ye egenda kuliisibwa okuva mu kizikiza nga tamanyi. Ajja kuba tamanyi bya mmeeme naye ng'ate agoberera nnyo ebyensi, ali mu kapiira, ali mu mizannyo, naye nga alaba ab'akapiira bamala okuzannya ne bawanika ekikopo waggulu naye n'asanyuka nga tamanyi ekikopo kitegeeza ki. Nga tamanyi ekikopo ekyo Sitaani ali mu kulaga nti naye abawadde ekyokunywa, ekikopo kiraga nti abanywesezza naye abawadde ekikye. Abayimbi baba bakola ennyimba zaabwe ab'ensi bagamba bali mu kufumba, nabo bategekera mmeeme. Kati oyo atamanyi kikwatagana ku mmeeme yajja kuwuliriza ennyimba z'ensi zonna anyumirwe buli kimu nga tamanyi ali mu kuliisa mmeeme ye. Kati waava mu bulamu bw'ensi guno omubiri guzze mu ttaka, emmeeme ye ng'ebyo yateeka mu mmeeme ye bitandika okuvaayo. Akapiira ke yalaba nga ke yanyumirwa, k'olwo lw'ategeera lwaki beeyitanga ba Red Devils, ab'akapiira be yawagiranga. Kati olwo nga devo yeeraga mu ye nti munda mu ye Sitaani ng'alumiriza nti munda mu mmeeme mulimu ebya Sitaani, ng'amujjukiza byonna akapiira ke yalabanga ennyimba, nga Sitaani lw'amulaga nti ebyo byayingiranga munda mu ye yalinga ali mu kulya. Oyo nga teyafaayo ku mmeeme ye, yali tamanyi kigenda mu maaso. Naye ono afaayo ku mmeeme ye amanya nti kino kanneme kiwabudde ne kino ne kino. Kati waliwo enjawulo wakati w'oyo amanyi ku mmeeme ye n'oyo atamanyi mmeeme. N'omuntu abuulira enjiri aba akimanyi ki emmeeme kyeri, bw'aba abuulira enjiri aba ayagala kuwangula mmeeme eyo, abeera soul winner. Aba abuulira omuntu ebinaayamba emmeeme n'ebigitwala mu geyeena. Naye oli ne waba mubuulizi wa njiri nga tamanyi bikwata ku mmeeme, akyogera mu kamwa nti soul winner naye nga by'abuulira omuntu tebiwangula soul. Aba amugamba ogenda kugaggawala, ogenda kukwata visa, ebyo emmeeme si byenoonya. Kati wano ku mumwa ajja kugamba abuulira njiri naye nga tali mu kuwangula mmeeme, si soul winner. Naye nga wano ku mumwa agamba kyali naye nga mutuufu emmeeme, gwe okusobola okuwangula emmeeme y'oli olina okusooka okuba nga eyiyo wamanya engeri gye yawangulwamu n'ejja mu kitangaala, kuba mu mwoyo toyinza ggaba ky'otayina. Mu mwoyo emmeeme ky'eyina
nayo kyegaba, kyeyina nayo kyegaba, kuba emmeeme yaffe esika buli kimu ky'ogiwa n'eyingiza munda nga bw'olaba maginenti nti ky'ogisembereza ekisika ne kiyingira. Kati n'emmeeme bw'ogiwa ebyensi ebisika ne biyingira, ate emmeeme kyeyina nayo kyegaba. Kati bino by'oyo amanyi ku mmeeme ye. Munda mu ye amanya nti kati kansabe, bwe nsaba essaala eya Mukama waffe eyo eyingira munda mu mmeeme yange, Kristo y'aba asaba. Kubanga amanyi ku mmeeme ye, ayagala obwakabaka bwa Katonda bujje ku nsi, byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kati oba oyagala naawe ekitangaala kyongere okuyingira mu ggwe nga bwe bali mu ggulu nga bafuna ekitangaala okuva eri Kitaffe. Kati oba oyagala n'oba ogenda okusaba, oba oyagala ye Kristo mu ggwe y'aba asaba, si ggwe. Kristo ye y'aba asaba Kitaffe addemu omwana we, kuba Kristo ye kitangaala, kiba kiyingira mu mmeeme eyo nga ye bw'asaba. Naye oyo atamanyi bya mmeeme ajja kudda waasabe, Mukama enkuba tetonnya ku mbaga, Mukama ng'ebintu byonna by'asaba tebiri mu ggulu, si bya bwakabaka bwa Katonda, nga Yesu si by'alisabye. Kati enjawulo ebaawo wakati w'oli amanyi mmeeme n'ono atamanyi mmeeme. Amanyi ku mmeeme ye ajja kwagala buli kimu ky'asaba nga bwe kiri mu ggulu. Singa aba yeebuuza nsabe ddi era nsabe ntya era lwaki nsaba, aba ayagala byonna bibeere nga mu ggulu. Basaba ddi, lwaki basaba era basaba batya. Kati oba oyagala kusaba ssaala ya Kitaffe, kubanga eyo yo y'erimu mu ssaala eyo Mukama agamba ky'oyagala kikolebwe ku nsi nga kikolebwa mu ggulu. Kati oba oyagala eggulu lijje munda mu ggwe, kati gwe ssaala oba ofaayo ne bw'osaba, oba oyagala kusaba nga omaze kuwulira mu ggwe nga Mukama akulumiriza, kati saba. So nga ono atamanyi ku mmeeme ye, ekinaamuleetera okusaba agenda kusooka kujjukira renti, agambe landlord agenda kunsaba, alyoke agende asabe Katonda, Mukama ampa renti. Agenda kusooka kuba mu bwetaavu nga waliwo ekikyatayina, school fees, alyoke agambe kati kaŋŋende nsabe, Mukama ampe school fees. Amala kufuna bwetaavu. Naye ono amanyi ku mmeeme ye, buli kiseera agenda kuba asaba Katonda ky'ayagala kikolebwe ku nsi. Agenda kuba awulira muli munda mu ye ennyonta ng'ayagala ajjuzibwe Kristo, kye kimuleetera okusaba ajjuzibwe ekitangaala. Aba tatunudde bya nsi, bya mubiri, si bye bimuleetera okusaba. Oyo aba amanyi ku mmeeme era kyafuna. Oyo amanyi ku mmeeme kyajjuzibwa mu ye, atandika okujjuzibwa eby'omu ggulu, ekitangaala ng'ab'omu ggulu we bali. Kati obulamu obw'ekitangaala atandika bufunira wano ku nsi, okumanya okw'omu ggulu, amagezi ag'omu ggulu, Katonda kyali, naye atandika okuba nga afuna ku ekyo, okumanya kwa Katonda, okutegeera kwa Katonda. Olw'okuba Kristo abeerawo emirembe n'emirembe, oyo amanyi ku mmeeme ye naye atandika okufuna okumanya nga kubeerawo emirembe gyonna. Atandika okufuna essanyu, emirembe, atandika okufuna okumanya nga kwa mirembe na mirembe. Atandika okuba nga okwo okumanya kw'afunye kumwawula ku kumanya kw'ensi eno. Kuba eno ensi erina amagezi agaayo, naye ye Kristo atuwa amagezi agage, si ag'ensi. Eno ensi erina emirembe gyayo, naye Kristo atuwa emirembe egigye, kuba emirembe gya wano ku nsi gyakulaga kungulu. Kristo atuwa enjigiriza eyiye, enjigiriza eya Kristo. Naye n'ensi naye balina enjigiriza eyaabwe eya theology, ey'okumanya obuweereza, ey'eddiini. Kati omuntu amanyi ku mmeeme ye aba wa njawulo. Obubaka bwa leero tugenda kwogera ku kumanya emmeeme n'obutamanya mmeeme. Kati mbabuuliddeko ku oyo amanyi emmeeme kikyabeera. Kubanga oyo amanyi ku mmeeme, essanyu lye lyongeranga buli lunaku. Essanyu lye, essuubi ly'obwakabaka bwa Katonda obw'ekitangaala lyeyongeranga. Munda mu ye atandika okufuna emirembe, atandika okulaba nga wanjawulo, atandika okulaba nti yeebaka otulo ng'omwana omuto, atandika okulaba nti sipiidi gye yali addukirako ku bintu by'ensi agenda okulaba nga kati mukkakkamu, mumativu n'ekyo ky'ayina. Oyo amanyi mmeeme. Kati katunuulire n'ono omuntu atamanyi mmeeme kikyayitamu. Atamanyi mmeeme era atagirowooza nako, kuba ye ayinza n'okuddawo n'agamba omubiri, emmeeme, omwoyo, abeerawo ng'agamba oba bye bimu,
oba emmeeme gw'emwoyo oba bye bimu, abeera nga talina kyamanyi ate nga tamanyi nti muzibe era ye ng'amanyi abimanyi bulungi. Kati omuntu amanyi emmeeme ye aba afaayo ku byetaago by'emmeeme, omubiri ogw'ekitangaala, ekyambalo eky'ekitangaala, ekyokulya ng'era gwe mugaati gw'obulamu ye Kristo. Naye by'atamanyi bikwata na mmeeme, atamanyi bikwata ku mmeeme, ye abeera afaayo biri eri omubiri. Ate okumanya ebintu by'emmeeme bino bya ddala bya mwoyo, ne bw'okoppa ebigambo n'oyogerera ddala oli by'ayogedde, era gw'obuulira tafuna ekyo oli ky'alina okufuna, kubanga mu mwoyo tosobola kugaba ky'otayina. Ne bw'oyogera ebigambo oli by'akozesa byennyini, era gw'obuulira oba tomuwadde kya mwoyo, era munda mu ye tafuna era tategeera ky'alina kutegeera, kuba mwoyo, okumanya okw'omwoyo, okutegeera okw'omwoyo, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, w'oba naye n'awuliriza aba nga gw'afuna. Bw'aba taliiwo oba oli mu kwogera bigambo era biba bigenda mu bwongo ne bikoma awo. Kaakati ebintu bino bye twogerako eby'omwoyo, eby'emmeeme byabatono ku nsi, byabo abaanoonya amazima. Nga baanoonya amazima ne batandika okuzuula, ne batandika okuwulira nga bajjuzibwa munda mu bo. Kati oyo atamanyi mmeeme ye aba anoonya bintu bya mubiri bya nsi, aba afaayo ku kwambala kulungi nnyo, aba anoonya kubeera na bya bugagga nga bingi nnyo, ye aba anoonya bya mubiri, by'aba alowooza. Era ensi eno kubanga egobera bya mubiri si bya mwoyo, kubanga kye baayigirizibwa, abazadde kye baayigiriza abaana, omulembe guli ogwasooka kye gwayigiriza ogwaddako n'ogwaddako kye guyigiriza, kubanga kye baba bamanyi bya mubiri. Bo omukisa gwe bamanyi okuva eri Katonda kufuna bya mubiri bino ebiggwaawo. Era abo abanoonya eby'omubiri babeera buli kiseera banoonya omulimu ogukyasinze. Oli bw'aba ng'akyasoma aba agamba nze ne mmala nfuna first grade oba mu P7 oba senior 4-6 ne mbeera omu ku basinze ne banteeka mu mawulire. Oli awulira ng'ekyo bw'akifuna ensi eba eweddeyo, n'atamanya nti waliwo bye baateeka mu mawulire nga basomye nnyo, naye nga ebyo byonna kati baabyerabira, tebyakola na makulu mu bulamu bwabwe nga bwe baali balowooza. Obulamu bwakyuka ne balaba nti si ye yali enkomerero. Naye ng'oli akyasoma agamba nze ne mmala nfuna ekyo, ensi mba ngimaze. Oba noonya bya mubiri, omulala ng'agamba nze ne mmala okusoma ne mmala nfuna omulimu mu revenue oba mu kampuni bw'eti oba bw'eti oba mu UN, ye ng'amanyi ensi aba agimaze, naye nga tamanyi waliyo abakolayo ng'ate bamusinga ebizibu. Oba olinaga nze ne mmala ntambula ne ntuuka mu nsi bw'eti oba bw'eti oba bw'eti oba bw'eti, omulala n'agamba ne mmala nfuna eky'obugagga bwe kiti oba n'amala asikira ekintu bwe kiti. Omulala n'abeerayo ng'agamba nze ne mmala nzaalibwa mu famire bw'eti, mu famire n'ebeera mulangira oba n'obeera ani, naye nga tamanyi waliyo abaliyo ate bamusinga ebizibu. Naye ng'enjawulo eriwo nti oyo yenna anoonya eby'omubiri nga tanoonya bya mmeeme talifuna ssanyu, kubanga emmeeme yaffe yatondebwa ng'erina kuliisibwa Katonda yekka. Nga w'oyagala ekintu kyonna kyonna nga tekifudde eri Katonda kya mubiri, emmeeme erisigala nga terina. Y'ensonga lwaki olaba abo abatamanyi ku bya mmeeme munda mu bo bajjudde emptiness, bawulira tebalina kye bali, bawulira tebalina ddoboozi, balina eby'obugagga, balina buli kimu, balina emirimu emirungi, balina ebifo ebirungi, baazaalibwa mu famire ennungi oba kale ez'ebyomuwendo oba eb'ekitiibwa, naye bawulira nga munda mu bo balina emptiness, tebalina kye bali, bawulira nga obulamu bwabwe tebulina makulu, naye nga buli kimu ku nsi bakiyina, kubanga tebaafaayo eri mmeeme. Eyo emptiness, ennyonta gye bawulira mu bo eri mu mmeeme, kati bo bali mu kuliisa mubiri, naye emmeeme erina kufuna kuva eri Katonda eky'omwoyo.
kati abo bonna abatamanyi ku mmeeme naye bafuna ebyensi eno ne biggwayo, asigala munda mu yawulira talina kyali. Abalala yeebuuza lwaki alina obusungu bungi nnyo, abalala afuna buli kimu, alya mu budde, alina engoye ezikyasinza, alina buli kimu, naye awulira munda mu ye buli kiseera awulira ng'amaziga, awulira talina kyali. Kubanga teyaliisa mmeeme eky'omwoyo, so nga mu butonde emmeeme erina kulya kuva eri Kristo, gwe mugaati gw'obulamu yekka. Yekka. Kati baafuba nnyo okuliisa omubiri, kati emmeeme bawulira ebanja naye tebasobola na kutegeera nti emmeeme ebanja. Bawulira bulizi ng'obulamu nga balina buli kimu naye nga bawulira obulamu era bawulira waliwo ekibulawo ng'ate kifunya amaanyi nnyo. Kati kiringanga guno omubiri ogulya emmere, nti olina okugenda ogulya emmere oba matooke oba kawunga oba onywe ne caayi. Kati mu kifo ky'okulya emmere eyo n'onywa ne caayi, katugeze n'ogenda n'olya ebipapula, n'olya oba engoye oba ebiveera, wano ku mumwa olabika ng'olya, naye ebyo by'olya tebigenda genda munda mu mubiri bikuyambe. Kati obeera omubiri guno gujja kusigala gulumwa enjala n'ennyonta ey'amaanyi kubanga olidde ebipapula, olidde engoye, olidde ebiveera. Ku mmwe bakulaba olya naye mu lubuto tebisobola kugenda munda. Kati n'emmeeme yaffe bw'eri. Abantu bejjuza eby'obugagga eby'ensi ne babinoonya kino na kino, kati kiringanga omubiri w'onaaguliisa ebipapula nga mu butonde si bye birina okulya, tebiri kukkusa. Kati n'emmeeme y'omuntu erina kufuna kuva eri Katonda. Kati gye bakoma okunoonya eby'obugagga ne babijjuza, baba bamanyi nti nina bigenda kumbeezaayo ebbanga ddene, naye munda bawulira emmeeme terina kyeridde. Ng'omubiri w'onaalya ebipapula n'owulira enjala ng'ekuluma naye nga wano ku mmwe balaba oli mu kulya. Kati n'emmeeme bw'etyo bw'eri. Ekisinza okuleetera omuntu n'alya ebipapula ebiveera, omuntu oyo aba talina bulamu, aba tategeera, aba tamanyi nti eno emmere entuufu, ye aba alya buli. Kati naffe omuntu atamanyi ku mmeeme ye tamanya mmeeme kye yeetaaga, buli ky'asanga alya buli. Wabula gy'akoma okulya awulira ng'emmeeme ye munda waliwo ekibulamu. Kati emmeeme yaffe yatondebwa ng'erina kulya kuva eri Katonda, si mu magezi g'abantu. Kati okulaba nti abo bonna ku nsi bangi, abagagga, ab'amaanyi, ab'ebitiibwa, bali awo naye nga munda bawulira tebalina kye bali. Abalala ne bagenda ne banywa emyenge egy'ebbeeyi ennyo, kweganga emptiness eyo ebaleetera ekyo. Abalala ne baba ne ssente ne batambula amawanga, oli asobola okugenda okulambula ensi eno, n'agenda eno, n'agenda eno, n'agenda eno ku woteeri ez'ebbeeyi n'abeerayo omwaka, n'agenda eri, n'atambula amawanga gonna ensi ogimalayo. Emptiness nga gy'anoonya eggwewo n'esigala nga weeri. N'olaba oli ne bagamba y'asingayo obugagga mu nsi yonna n'aba nga mugagga nnyo, naye n'awulira ng'agamunda talina ssanyu, awulira okwagala takuwulira. Eyo emptiness eva mu mmeeme. Okuwulira nti talina kyali kiva mu mmeeme, kati ye abadde aliisa mubiri, ng'obugagga bw'alina buli mu mubiri, tebuli mu mwoyo, tebuli mu mmeeme. Obugagga obukkusa eky'omwoyo buba bwa mwoyo, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okubikkulirwa, ly'essanyu, gy'emirembe okuva eri Kristo. Naye atalina ekyo agenda kuba alina okutegeera n'amagezi ga nsi. Ag'ensi magezi, ekiva ewa Katonda mwoyo w'amagezi. Kati oyo yenna atamanyi mmeeme, ky'ova abeerawo ng'awulira obulamu bwe waliwo ekibulawo, nga byonna byagala ku nsi abifunye: ennyumba, amamotoka, zipoloti, emirimu, ne ssente akyalina nnyingi nnyo ku akawunti, naye nga munda awulira obulamu era waliwo ekibulawo. Kubanga teyaliisa mmeeme. Ate gw'ogwo ategedde amazima, n'ofuna ku mwoyo w'okumanya, ow'okubikkulirwa, n'owulira muli nga weebaka nga mwana muto. Naye oyo atategedde ku mmeeme, ne waaba n'ebyobugagga byonna, n'omugamba weebaka ng'omwana omuto ow'emyezi, akutunula ati n'agala laba nnoono olimba ani? Kuba aba amanyi ky'ayitamu, amanyi n'abalala kye bali. Kubanga ekyama bambi takizuulanga. Aba yeebuuza oba nkole ntya, oba nkole ki, oba nkole ki, kwegamba n'agezaako buli kimu, nga essanyu tebalifuna, emirembe tebagifuna. Kristo yagamba mbalekera emirembe gyange si ng'egy'ensi. Kati emirembe gy'ensi gy'egyo, n'oba n'ebintu naye nga munda muli tolina ky'oli, ng'owulira tolina makulu.
Kino kye kisinga okuluma abagagga bangi abasembayo ku nsi eno, abalala ne babulwa n'otulo, ng'awulira talina kyali, awulira talina makulu, awulira talina ddoboozi, tewali wadde abaagala n'omuwuliriza, awulaba nga tabakola makulu ku nsi. Kati ekyo kitegeeza yafa ku bya mubiri, teyafa ku mmeeme. Y'ensonga lwaki abantu abalala bagenda ne banoonya ebifo bagende babasese, bawulire ebisesa, naye era ne batuukayo ne bawulira ebisesa, naye ng'era olaba n'abasesa bennyini bw'obatunula ku feesi olaba nti bonna tebalina kye bali munda, kubuzaabuza naye nga tebalina kye bali, kubanga essanyu lyennyini libeera mu mmeeme ate bo bafudde ku bya mubiri. Kati ne bagenda okubasesa naye nga emmeeme ky'etalina tesobola kigaba, kati balina kuwa bya mu bwongo, kusesa bwongo, naye ng'essanyu lyennyini olina kujjuzibwa mmeeme. Emmeeme y'erina okufuna amazzi ag'obulamu nga ye Kristo. Kati bo balowooza okuba nga tebalina kye bali, nga bawulira waliwo ekibulawo, balowooza kiri mu mubiri. Omulala n'agamba wayi ka ngendeko ku woteeri ey'amaanyi ennyo, nsabe emmere ennungi ennyo, mpulire oba nnaakyukako, basigala kye kimu. Omulala n'agamba ka ayambale golodi, ayambale dayamoni, ayambale ki, alabe oba waliwo ekinaakyukako. Agenda okuwulira ng'era talina kyali, kubanga aliisa mubiri si mmeeme. Emmeeme kye yeetaaga ge mazzi ag'obulamu, gwe mugaati ogw'obulamu. Omulala n'abeera n'ebyapa ne bijjula oba kutiya nnamba n'ebibeerawo nga bingi naye nga bitunula butunuzi bw'ati, naye nga munda mu ye awulira ali empty, talina kyali, kubanga tafuddeeyo ku mmeeme. Kati okuwulira nga tolina ky'oli, ekyo kiri mu mmeeme. Kati bo balowooza kiri mu mubiri. Abalala ne banoonya n'abakugu babeebuuzeeko, naye essanyu omuntu aliggyawo? Essanyu ki ekireeta essanyu? Bantu ba Katonda abalungi, obutamanya mmeeme eyo, otandika kutunula ku bya mubiri, n'otandika okunoonya ebirisansa omubiri gwe emyaka mingi, n'ogamba ka nzimbe ennyumba eno, nzimbe n'eri, ozimbe n'eri, ogule ne poloti eri, ogule ne poloti eri, obeere n'amamotoka mangi nnyo, amayumba mangi, n'omanya kati ebigenda kubeerawo emyaka mingi, obeere ng'oli bulungi. Era olumala obbikola ogenda okuwulira munda mu ggwe nga tolina ky'oli. Era ogenda okuwulira tolina ddoboozi, ogenda okuwulira obulamu bwo tebulina makulu. Kati kwega muli ne weebuuza naye obulamu kye ki? Mmeeme gy'otaamanyaako, emmeeme yejjuzibwamu obujjuvu bwa Katonda, si mubiri guno. Kati obubaka bwa leero twogera ku bubaka ku njawulo y'okumanya emmeeme n'obutamanya mmeeme, otegeere abantu kye bayitamu. Naffe abategedde Katonda kye tuyitamu, ffe tulina essanyu erya ddala lyennyini, ffe twebaka otulo ng'omwana ow'emyezi, ffe tutatya kufa kuno okw'omubiri, kuba ffe tutegedde. Kungulu abatulaba baseka ne bagamba laba bambi, laba engatto gy'ayambala, laba olugoye, bambi talina ssente. Kati bo nga bamanyi ffe naffe tulaba nga bo, nga balaba nga ffe abali mu kubonaabona. Kati kiringa nga w'olaba katulabe kati katugeze ng'omugagga. Olaba mu Luka 12:16, olaba waliwo omugagga oyo yali yeetegekera eby'obugagga bingi, nga asazeewo ne sitoowa z'alina mw'atereka ebintu azimenye azimbe sitoowa ennene. Kati olaba nga mu Luka 12:18 omugagga n'agamba ngenda kumenya sitoowa zange nzimbe endala ennene mwe nnaatereka emmere ebbanga ddene. Luka 12:19 omugagga oyo n'agamba nja kwogerera eri emmeeme yange nti kati olina bingi by'ogenda okulya emyaka mingi, kati kakkana, beera mirembe, ddya onywe. Kati mu Luka 12:2 Katonda n'agamba omugagga ono nti ekiro kya leero emmeeme eyo yeetaagibwa. Kati ebintu ebyotegese binaaba byani? Kati ye ng'ategekedde bya mubiri, teyategekera mmeeme, kyokka emmeeme yeegenda okwetaagibwa. Olunaku lumu emmeeme yeegenda okwetaagibwa. Kati ekyo mmeeme olunaku lumu egenda okwetaagibwa, ekyo kiruma nnyo abo abaategekera omubiri naye nga tebaategekera mmeeme. Kubanga bo bamanyi balina okumanya ne beerabira nti okutya Mukama
amagezi mwe gasookera, okumanya gye kusookera. Kati okumanya emmeeme kiva mu kutya Mukama n'otegeera amazima. Nga wola mu ngero 9 olw'ekkumi, okutya Mukama amagezi mwe gasookera, okumanya mwe kusookera. Okutegeera emmeeme obitegeera mu kutya Mukama, mu kunoonya mazima. Kuba bino togenda bifuna buli wamu. Okumanya amazima olina okuba nga ekigendererwa kyo mu mutima kituufu. N'okubuulira enjiri bw'eti erina okuba nga ekigendererwa kyo si kyakujja mu bantu byansi, kubanga ebigambo bye togenda bifuna paka ng'ofaayo ku mmeeme z'abantu. Oyagala kuwangula mmeeme, oyagala mmeeme bagende mu ggulu baleme kgenda mu geena. W'onaaba oyagala kuwangula mmeeme, Mukama ajja kuwa ekigambo ekiyamba emmeeme. Bw'onaaba toyagala kuwangula mmeeme, era abantu ogenda bagamba njiri ya bintu bya mubiri, kuba ekigendererwa kyo ku mutima by'oyagala. Naye bino ebigambo bya Katonda byo birina kankugamba. Olaba kati nga ku nsi omuntu ayinza okuwandiika akatabo n'agenda akawandiisa oba mu gavumenti, n'abeera ne copyright, n'abeera n'obwannannyini. Kati n'ekigambo kya Katonda obwannannyini bwakyo ye Mwoyo wa Katonda ali mu kigambo ekyo. Ekigambo kyonna ky'oyogera nga tekirina Mwoyo wa Katonda, tekikwata ku mmeeme, kitegeeza tekirina bwannannyini eri Katonda. Katonda tebamuwulira mu kyo. Ky'ovola ekigambo kya Katonda tebakikoppa, tosobola. Ekigambo kya Katonda bubaka buva eri Katonda. Omwoyo wa Katonda ke kabonero akakwata ku mmeeme, n'owulira nga munda mu ggwe oli mu kujjuzibwa. Kuba ekigambo kya Katonda tekiva mu bwongo, tebabigatta bugasi, tebagattagatta. Kyo kirina kukulukutanga mugga ogw'obulamu, kikulukuta bukulukusi, kijja buzzi. Tobeeraawo n'opangapanga oba njogere ku kino oba kino. Ekigambo kikulukuta bukulukusi ng'omugga. Bantu ba Katonda abalungi, bangi abatamanyi ku mmeeme mu nsi muno be basinga obungi. Ne baba balina ebyobugagga bitya ku nsi, munda mu bo bawulira nga waliwo ekibulawo ate eky'amaanyi. Kati ekyo ekibulawo eky'amaanyi kigenda kweyongera mu bantu, kibaleetera obulumi obw'amaanyi. Bangi bakaabe batuuke okugamba Mukama kendeeza ku bulumi. Naye nga bulumi obwo tebuva eri Mukama, bo bennyini be baasalawo balonde eby'omubiri, ate tebamanyi nti obulumi buva ku kunoonya bya mubiri, si biyamba mmeeme. Bangi bagenda kaaba munda mu bo nga tebamanyi kigenda mu maaso, bagende bugambi naye obulamu balooze nti obulamu bwe buvuddeko obulumi. Abalala bakaabe munda mu bo ng'emitima gyabwe gigamba all life is on the pain, nga bagamba obulamu kakkanya ku bulumi, nga balaba ng'obulamu bwe buli mu kubawa obulumi. Ate ng'eno ebweru ensi eraba balina buli kimu, balina ebifo eby'amaanyi. Bino bye twogerako bakabaka b'ensi eno, ab'amawanga ku nsi eno, abantu ab'amaanyi, ab'ebitiibwa, bapulezidenti, baminisita, baani bangi kye bayitamu. Ensi beevunnamira, beetya ne bayitawo, buli omu n'atya. Kye bayitamu bangi nnyo mu nsi eno yonna. Bangi emitima gyabwe newankubadde balina ebyobugagga, bangi emitima gyabwe giri mu kkaaba gigamba obulamu kakkanya ku bulumi. Balina emirimu egy'amaanyi, balina buli kimu. Tebamanyi nti mu by'omwoyo bazibe ddala ddala. Tebayinza na kumanya nti buno obulumi buli mu mmeeme, tebuli ku mubiri. Abalala bagenda ne beebuuza eri abakugu, nkoze ntya? Mpulira sirina ssanyu, seebaka bulungi, sikola ki? Abalala ne bagenda banywa emyenge gy'ebbeeyi, abalala ne bagola golodi bamwambale bawulire oba waliwo ekinakyuka, abalala ne bambala essaawa eza golodi ez'amaanyi, kwegamba atambule ng'alina ky'awulira ky'ali. Abalala ne banoonya ebifo eby'amaanyi, banoonya ddoboozi, abe nga asobola okwogera eddoboozi mu bantu. Bantu ba Katonda abalungi, kino kye bawulira nga tebalina kye bali, kyekyo bazadde baabwe kye baabalekera. Omulembe ogwasooka kye gwaleka, n'omulembe oguddako n'oguddako. Kye baayigiriza abaana baabwe kunoonya byansi, abalala era abaana be babalekera, abaana be baasikira. Naye abaana tebaasikira bya bugagga bya mubiri byokka, baasikira n'obutamanya kya mwoyo. Kati bali kye baali, emptiness gye baalina nga tebalina kye bali, ne bano kye bawulira munda mu bo. Bantu ba Katonda abalungi, era
we tubuulira enjiri ebigambo nga bino etubibuulira era wajja kubaayo eyo omuntu nga mugagga nnyo nnyo oba ng'alina ebifo by'alimu oba ayinza n'okuba nga musumba mubuulizi wa njiri naye ng'alina kyaki nnene n'obuweereza bw'amaanyi naye munda mu ye awulira talina kyali talina kungulu abantu be bamulaba naye nga munda mu ye talina kyali. Buli muntu atalina kya mwoyo talina kyali wadde kati ye munda muli ng'awulira talina kyali naye ne waawulira enjiri bw'eti abeera agamba oyo abuulira lwakuba talina ssente talina kino talina kiri ebyensi tabitegeera naye tebina kye biri tebigenda kukuwa bumativu ku mutima tebigenda kukuwa bumativu. Bantu ba Katonda abalungi teweerimba nti tubuulira enjiri ey'omwoyo kubanga ebyensi kubanga eby'obugagga olw'okuba tetubiina twagala mmeeme tufaayo ku kya mmeeme. Okufa ey'omubiri kitegeeza kufa eri omubiri obe ng'oli mulamu mu mmeeme ofeeyo kuba oyo yenna atunda eby'omubiri eby'omu mmeeme tabiriiko tabimanyi na bimanya. Bantu ba Katonda abalungi era bangi kungulu balaba ngaffe abali mu kubonaabona balaba ngaffe bambi abatalina kye bamanyi kwegamba kyefaananyiriza nga w'olaba Yesu we baamulaba kati nga baali nga bamukuba bamutwala abalala nga bagamba yenunule yagamba ye mulokozi yeerokole ejjeyo ku musaalaba. Bwe baali bamutwala abakyala nga bamukaabira nga balaba Yesu bamukuba balaba ali mu kubonaabona nga bakaaba. Naye Yesu we yakyuka bw'ati n'abatunuulira mu Luka 23:28 Yesu nga bamukaabira n'akyuka bw'ati n'abatunuulira n'abagamba temunkaabira. Abakyala baali bamukaabira n'agamba temunkaabira mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Kubanga Yesu gwe bakaabira batunuulidde ekyokungulu so nga singa bamanya eky'omwoyo kikyali tebaali badde tebakaaba nakkaaba naye n'abagamba temunkaabira mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Mu Luka 23:31 Yesu n'abagamba nti obanga bakola bino ekyo kye bakola eky'okukaaba n'agamba oba bakola bino ng'omuti gwa guriini omuti gulina obulamu kinaabeera kitya era banaakola ki ng'omuti mukalu. Kye yali ategeeza olaba bakaaba ng'obulamu weebuli omuti okubeera gwa guriini ategeeza nga gulina obulamu n'agamba banaakola batya ate omuti nga mukalu nga Yesu kyategeeza olaba bali mu kkaaba olaba abantu bawulira tebalina kye bali nga n'amazima ku nsi kwegali ekiyinza obbayamba olwo kinaakola ekita bwe balituuka eri ewatali bulamu. Yesu yali ayogera ku Geyeena ng'ali mugamba olaba wano waaliyo obulamu waali ababuulira amazima bakaaba olwo bwe balituuka mu Geyeena etali bulamu. Kankikunnyonnyole bwe nti Yesu Kristo gwe mugaati gw'obulamu era ge mazzi ge tunywa n'otaddamu kuwulira nnyonta. Kati Yesu yali ategeeza okukaaba olaba bali mu kkaaba bawulira ennyonta ng'amazzi ag'obulamu weegali olwo bwe baligenda etali mazzi ga bulamu. Eyo emptiness abantu gye bawulira nga tebalina kye bali bw'otuuka mu Geyeena yeekubisaamu emirundi n'emirundi n'owulira emptiness eyo nga y'amaanyi nnyo 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 nnyo. Yeyo ennyonta eri mu Geyeena etandikira wano ku nsi. N'abo abaategeera ku mmeeme okumanya kwe tufuna okumanya kwa Katonda okubikkulirwa nako we tuva wano ku bulamu obw'ensi mu ggulu okumanya okwo n'okutegeera n'okubikkulirwa byekubisaamu emirundi mingi. N'abo abatamanyi bwe batuuka mu Geyeena ennyonta y'okuba nga tebalina kye bamanyi yeekubisaamu emirundi mingi yeekubisaamu emirundi mingi mingi mingi. Bantu ba Katonda abalungi olaba omusajja oyo eyali mu Geyeena oba mujjukira omusajja oyo eyali mu Geyeena ng'akaaba ng'atunula waggulu ng'alaba oba mujjukira omusajja eyali akaaba mu Geyeena ng'atunula waggulu ng'alaba Laazaalo ne Abulahamu. Kiri mu Luka 16 tandikiranga ku 2. Luka 16 tandikira ku 2 ojja kulaba. Lwaki twogera bino? Njagala kunnyonnyola ekyo kye nkubuulidde nti
eyo emptiness okulira toli kyoli yennyonta eri mu geena eba ekubisiddwamu emirundi mingi nnyo. Ng'ennyonta ekiyijjawo ye Kristo ge mazzi ag'obulamu. Bw'osoma mu Luka 16:2 olaba omusajja oyo omugagga ne wabeerawo n'ono omwavu eyali asabiriza ng'ali ku geeti ng'alina n'ebiwundu ng'era ye alya bukunkumuka obubugwa obuba ku mmeeza ey'oyo omugagga. Naye olaba nti ku Luka 16:22 omugagga ono afa aziikibwa. Ebyo byonna nno bya lugero ndibyogerako olulala. N'omugagga naye afa atwalibwa waggulu ne bamalayika. Ebyo byonna nno bya lugero birina kye bitegeeza. Kati naye njagadde nkulage mu Luka 16:23 mu Geyeena ono omusajja eyali omugagga ku nsi asitula amaaso ge waggulu ali mu muliro alengera Laazaalo ne Abulahamu. Kati omugagga ono yali mu muliro nga ku nsi yali mugagga. Mu Luka 16:24 omugagga ono ali mu muliro akaaba agamba kale batume Laazaalo ateeke olugaalo lwe mu mazzi atonyezeeko eno muliro gye ndiba atonyezeeko. Omugagga ali mu muliro akaaba agamba Laazaalo gw'alengera eri ali mu kwesiima kale ateeke olugalo mu mazzi atonyezeeko eno wansi mu Geyeena naye ennyonta awulira emuli bubi nnyo. Kati eyo ennyonta gy'awulira si ya mubiri kubanga eyo mu Geyeena tewagendayo guno omubiri gugenda mu ttaka. Eri mu Geyeena wagendayo mmeeme. Kati ennyonta ebeera ya mmeeme. Kati kino ku nsi abantu kye bawulira nga mugagga alina ssente naye awulira talina kyali, eyo y'ennyonta y'emmeeme. Kati eyo ennyonta mu Geyeena yeekubisaamu emirundi mingi nnyo bwe bumu ku bulumi obuli mu Geyeena ng'omuntu tasobola na bunnyonnyola, tasobola tabutegeera na bulungi naye ng'awulira bulumi bwa maanyi. Ng'owulira tolina kyoli, ekyo kikubisaamu. Kati ekyo Yesu ky'ayagala okujja okutuggyirawo. Yesu ye kyava agamba nze mazzi ag'obulamu. Bw'onywa ku mazzi gano toliddamu kufuna nnyonta. Kyova olaba mu Luka w'obula nga mu Yokaana 4:14 Yesu ayogera n'omukyala oyo ku luzzi n'amugamba nze amazzi ge nkuwa toliddamu kufuna nnyonta kuba amazzi gano munda mu ggwe gagenda kubeera omugga oguligenda paka mu bulamu obutaggwaawo. Kino Yesu ayogera kya lugero naye ng'ategeeza nti ye w'omutegeera amazima w'ogategeera mu ggwe gagenda kubeera amazzi ag'obulamu, ennyonta teriddamu kuluma. Kati bali abatalina ekyo ennyonta egenda baluma emirembe n'emirembe mu Geyeena. Naye nga Yesu ye w'omukkiriza ge mazzi ag'obulamu gwe mugo ogw'obulamu ogugenda okuyika paka emirembe n'emirembe. Kati nkubuulidde kino otegere nti ekyo abantu kye bawulira emptiness ne bawulira nga talina kyali mu Geyeena kyeyongera ne kikubisaamu kuba eyo ennyonta ey'emmeeme. Ennyonta eba mu mmeeme. Kati abantu bwe bawulira ekyo wano ku nsi n'atambula amawanga n'agenda n'alambula oba n'agenda n'agula engatto ey'ebbeeyi n'olugoye olw'ebbeeyi ne golodi n'essaawa ey'egolodi ne diamond alabe oba munda kinaakyuka asigala kye kimu. Eyo ekijjawo eyo ennyonta ey'omu mmeeme ge mazzi ag'obulamu agabeera omugga paka emirembe n'emirembe. Kati Yesu kyeyava agamba mu Luka 23:31 n'agamba olaba bakola bino ng'omuti gwa kiragala olwo we gulibeera nga mukalu. Kyategeeza olaba balina ennyonta tebalina kye bali mu mmeeme nga n'amazima obulamu kwe buli ku nsi gwe muti gw'ayogerako ogwa kiragala. Nti olaba ku nsi abantu bawulira ekyo naye nga n'amazima kwegali. Waliwo gye basobola okuwulira amazima ekyo ne kiwona. Olwo bwe balituuka mu Geyeena nga tewali wadde asobola kubawa mazima ago mazzi ga bulamu. Yesu kye yali ategeeza n'abagamba mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Kye yali ategeeza. Kati obubaka bwa leero twogera ku kumanya emmeeme n'obutamanya mmeeme. Olabe abantu kye bayitamu. Abatamanyi mmeeme ebintu by'oku nsi kuno tebikkusa wadde ate bo bamanyi we tubatunuulira bamanyi nti ffe tuli bubi nnyo era tuli mu nnaku. Tebamanyi nti ate bo ennyonta gye bayina ne ssente tesobola giggyawo n'ebyobugagga tebisobola wabula weetaaga mazzi ag'obulamu kyokka ku nsi kwe gali ga bwereere naye bangi bafuna ekyo nga si mazzi ga bulamu.
kati ne bawulira nga munda mu bo tebakkusiddwa. Bantu ba Katonda abalungi, tuli ba mukisa okufuna okumanya ekw'emirembe n'emirembe okw'omu ggulu. Tuli ba mukisa okufuna ku ssanyu, okutegeera okubikkulirwa okw'omu ggulu. Tuli ba mukisa kuba Katonda atukkiriza tumanye ebyama bye ebyakwekebwa abagezi b'ensi. Ffe tuweereddwa omukisa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Abalala batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera, bye twogera gye biva tebamanyi, gye binaagenda tebamanyi. Balinga embuyaga beeri mu kuyitako. Ffe batulaba nga bw'olaba embuyaga ekuyitako, tomanyi gy'eva, tomanyi gy'eraga. Nga Yesu bwe yayogera mu Yokaana 3:8 n'agamba abazaaliddwa Omwoyo balinga embuyaga. Tosobola kumanya gy'eva, tolaba gy'eraga. So ng'ate ffe twogera bye tumanyi era bye tulaba. Mukama abakuume, mwebale kuwuliriza.